Okusinziira ku tteeka lya gavumenti ez'ebitundu, obukiiko bw'ebyalo bwe bulina okwenyigira mu kulonda obukulembeze bw'emiruka oba LC2 omuli ne bassentebe. Sipaaka also bagole. Kati oluvannyuma lw'okumaliriza okulonda kw'abassentebe b'ebyalo nga 28 omwezi oguwedde, akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza ng'olunaku olw'enkya okulonda obukiiko bw'emiruka lwe kugenda okutandika n'okulonda obukiiko bw'abakyala. Naye enjawukana eriwo kati nokulonda kwe tubalindako obukiiko bw'ebyalo nti abalonzi be bamemba b'obukiiko bw'ebyalo bw'abakyala, si abantu bonna, si batuuze bonna b'ebyalo, nedda. N'abo bagenda kwesimbawo bagenda kuba bateekwa okubeera bamemba b'obukiiko obwo bw'ebyalo abaalondebwa. Oluvannyuma kuno kwa kugobererwa okulonda kw'abassentebe b'emiruka, wabula ng'enteekateeka eno era nayo si ya buli omu. Okulonda ssentebe w'obukiiko bw'emiruka LC2 kugenda kubeera ennaku 10 omwezi gw'omunaana, lujja kuba lwa 2 ku bbalaza Monday. Ku bbalaza ng'ennaku 10 obukiiko bw'emiruka bugenda kulondebwa. Byabakamala budde abo abaneesimbawo naddala ku bubonero bwe banaakozesa. Bw'obanga wakwata ebendera mu bukiiko bw'ebyalo oba wajjanga namunigina n'olondebwa, oteekwa kusigala ng'olina uniform egyo oyambadde, tokyusa ate n'ogamba nti nyaliwo kibiina naye kubanga ebendera baginzijjako kati njagala kudda mu kibiina kyange nga ngenda mu kakiiko k'omuluka, nedda. Olina kusigala oyambadde uniform y'emu. Mu mbeera eno ono ategeezezza nga bwe bakola obukubirire okulaba nga basalawo eggoye ku kwemulugunya okwaleetebwa ku kulonda kw'abassentebe b'ebyalo. Ekitongole kyaffe eky'abalooya kibadde kitunuulira mu kwemulugunya okwo, bagezaako okulaga buli kwemulugunya nsonga ki ddala ezibudde mu kwemulugunya okwo. Tugenda kutuula ng'akakiiko olwaleero tutunuulire mu nsonga ezo, tusalewo tutegeeze abakwatibwako kiki ekiddako. Nti wadde nga guli gutyo ku ebyo ebyalo ebinaaba bikyaliko enkalu bwe batalina kyakusalawo okuggyako okugenda mu maaso n'okulonda kw'emiruka ng'abakulembeze b'ebyalo ebyo balekeddwa bbali. Ebuzibu bwe tusanga nti bwe tugamba okwongezayo porogulamu y'okulonda ku bukiiko bw'emiruka mu ggwanga lyonna, jjukira nti ebyalo biri 7,11214. Ku byalo ebyo nga bwe tugambye ebyalo 1300 gye byemulugunya. Kati bwe tugamba nti kuyimiriza okulonda okwo kuyinza okutaataaganya program naddala budget, kubanga abantu bano bwe tukozesa tubasasula buli lunaku bwe bakola. Kati ebyo byonna tugenda obitunulamu naye tujja kuba tubategeeza. Ono ategeezezza ng'akakiiko bwe kakola ekisoboka okulaba ng'ebifo ebitaalonda nabyo bifuna omukisa. Tugenda okuteekawo enteekateeka y'okulonda, kubanga twagala bwe tunaagamba nti okulonda kwawedde na okwemulugunya twakutunuliddemu ne tusalawo ki ekigenda okukolebwa. At the end of it all, ku nkomerero ya byonna buli kyalo kiteekwa kubeera n'akakiiko. Eri abo abakyankalanya okulonda, buli alipoota gwenaasongamu okuvaako embeteza wa kubonerezebwa. Tusaba abantu bonna abaaliwo ng'omuntu yenna ayonoona ebintu by'okulonda oba ataataaganya okulonda, ekiseera kinaaba kituuse okolaganye wamu n'abapoliisi w'ebitongole by'amateeka okulaba nti abantu abaakola ebikolobero ebyo bakolebwako nga amateeka bwegalagira. Byabakama atangaazizza nga n'okulonda kw'okujjuza ekifo ky'omubaka we Adjumani ekyalimu omugenzi Moses Ali bwe zaawedde, nga kuno kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gw'omwenda. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.